Thank you guys, that is happening here at the final of National Unity Platform live in Komamboga with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th President of the Republic of Uganda. Money can't buy love, teri sente egula mukwano. Olunaku olwaleero bannayuganda from east, north, south and west have confirmed that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP everywhere. Mr. President, omulundi guno singa naatemalira Museveni amala nabba akalulu kaffe wano tujja kwesonyiwa bwammemba bwa Parliament Kawempe North tumantinge tugende kutwala oba pulezidenti bwaffe bwe yanyaga tujja kumantinga tugende tutwala ekifo kyaffe basebo ne banyaga namuwulirako dda nze siri muntu wa bulijjo ayinza okulema okufa ennyanja n'afa akataba Mr. President buli kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th President of the Republic of Uganda, mukulembeze w'eggwanga w'ekkumi abantu bamulaze nti bamwagala, abantu bamulaze nti wakati mu masasi, wakati mu drones, wakati mu mundu, abantu bali wamu naye nalukola ekigambo kikyasoose okufulumya agambye nti dictator bweyeetantala nabba akalulu kobwa MP wano mu Kawempe North bajja kwewalira ddala, bajja kwesonyiwa obubaka bwa Parliament ate bagende wali bamusabire ddala entebe bifo 2026 ebigambo bya nalukola byasookeddeko ye protest vote, ye protest vote, ye protest vote. Bamala ne bakwata mu kalulu bakima bwa president before 2026. People power. We, Mr. President, buli kimu ekyannamukadde munnamagye Museveni kyanabuuka, buli kimu kyaggwawo, temukyali makulu, ne tiyagaasi takyanoga, takyabalagala. Kale bwe bamukubye nabadde mmanyi akyalinga owedda, saazibiridde n'amaaso, tabalagala basebo ne banyala. Museveni yaleta candidate, naye candidate babiwa wamulabye ku kifaananyi awo olabanga anyirira, naye buli kyayogera kyanaabuuka. Ne bwogezaako mutembeeta obanga awandiika ku funfugu byowandiikako bye bisebbuuka, temuli kantu basebo ne banyawo. The people power, our power. Olunaku lwajjo nafunye omukisa okulaba kwoyo muwala Jana Nambi, ne mubuulira nti bakitaawe baayiwa omusaayi gw'Abannayuganda, olwo ne balyoka beewaŋŋamya mu buyinza, ne balyoka balya buli kalungi kaffe ke twali badde nako, n'ebiseera byaffe eby'omu maaso ne babirya basebo ne bannyabo. Kati ne bamala ne baleeta muwala waabwe oyo atalina kantu, ne bw'ayogeranga ku makampeyini emboozi ye ayagala kulongoosa myala, ayagala kukuŋŋanya